Omuganda yagera nagamba nti ez'omubbizi ba Ana zokka bw'atyo omukuramanyiddwa nga Jjajja Ivan Muwanga ow'Ekamengo Mpigi ezize bwe zaawedde era poliisi emugombyemu olw'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okugezaako okutirimbula Proscovia Nassaaza ng'ono nno mwana muto ow'obuwala. Kigambibwa nti ono abadde nga asaddaaka ng'abantu era nga bamusiŋŋaanye nga alina obuwanga obuwererako ddala 15 mu ssabo lye. So embeera y'obwetyo bw'eri abasawo abaganda bafuukidde ddala ekizibu. Weewaawo kankwanirize ku PJ Danielson omulungi omwagala wonna w'osinzidde okubanga te ogyekomiddeko nkwebaza gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinzidde. Akabenje kagudde wali Emaya era nga katwaliddemu omugoba wa bodaboda. Wetwogera essaawa eno famire ye enoonyezebwa bw'omulaba ng'omumanyi tegeeza ate bekikwatako. Kitalo nnyo kitalo ddala. Gwali eyo ng'omanyi namba plate eyo eya piki manya nannyini yo afudde. Gwamanyi namba plate yo piki nannyini yo afudde bambi. Naye ng'afiiridde wano Emaya we bamutomeredde oba we yeekoonedde ku mmotoka n'afa. Bamuyita Richard Mitanda oba Katanda. Richard byebyo ebifaananyi byoba bwebwo obufaananyi bwa passport. Gwali eyo ng'omumanyi osobola okutuyamba. Weewaawo yo poliisi evuddeyo kubanga tetangaza ku nsonga z'akabenje akagudde wali eri mu bitundu ebyebujjire ku kyalo ekimanyiddwa nga Bosowa akafiiriddemu abantu abayitirivu ddala. Neetegeeza nti omuwendo gw'abantu abafudde bali 10 so si 20. Naye nga abo bannayuganda si basanyufu n'abagoba b'ebidduka naddala taxi nti bavuga ndima ate olubagambako ate mwanattu ne babaweereza ebigambo ebisongovu ddala. Bwe batyo banenyezeddwa okuba omutwe omukulu mu bubenje obwerimbika mu bidduka naddala ebya taxi. Bino bingamba aba taxi. Wa taxi omugamba agenda mpola akanya kungera speed. Omugamba agenda mpola akanya kungera speed akubuza olimu omu mu taxi. Lwaki gwonemera ku lwaki gwalekana omuntu omu. Laba kino ekya taxi ky'embaale. Tuno bakikoza abantu. Kigenze kuta abantu 10 mulundi gumu n'otunulira ono omusiru w'embaale. Nabaka taxi b'embaale olw'okuba kimazeko emyaka 15. Ekoli mazeke emyaka 15 kyeki. Olwokuba omuntu omu yayogera mu taxi n'omufula oyogera ki? Olimu omu wagiri nnyo omu. Nakalambala nakubuuza wagiri nnyo taxi wagiri nnyo omuntu omu. Aba taxi mwegendereze. Mwegendereze aba taxi mwegendereze. Ddala mu Masaka Road. Omuntu kwa Mpigi Buganga nobanga kira kyoba. Labono kyakoze abantu 10 ebusowa. Aba taxi mwegendereza ate mulize nnyo abo abantu bye bagamba abali emabega. Atwayinza kubula muntu yayogedde mabega. Okuba kyava mbale, olwokuba kimaze emyaka 15 ku kkubo, kikola kirabanga nga kigezi. Kigenze kutta abantu. Nga akamala okutegeeza nti ekitongole ky'amasannyalaze ekya UEDCL kyagenze maaso okubanga tekitutegeeza nti amasannyalaze okuterera ne gabeera stable kijja kubatwalira emyaka 2 mirambirira. Bo bannayuganda basaba nti oba oliawo balekulire ne wano gaakaddawo enjogerera. Tumale kupa ebintu by'amatwena bikuze etwana zakyegende umeme kamba times 100 umeme kamba. Songa te okwemulugunya okulala ku kisaawe ky'Entebbe nakubwe kutyo kusituse abantu bangi enfunde ziwera beemulugunyiza nnyo ku nkola ate munange eri ku kisaawe era nga batulaze nti waliwo enkyukakyuka abamu ne bavaayo ne beebaza olwa kyenji gye balabye ku kisaawe naye nga ate abeemulugunya bo tebaggwayo buli lukya babaayo. Endowooza kyandibadde kyabuwaze buli munnayuganda okusabira Uganda buli kumakya kubanga Uganda ng'ensi eyina ebizibu bingi. Okimanyi Uganda esobola oba ng'esinga bannayuganda ebizibu. Ekifo nga Entebbe airport yonna mu nsi, airport y'ensi dibanga ye living room kiringa wona akyalewo omuntu. Ebintu biba bikola ensi ne webanfu etya. National Aviation Services mutuyambe mutereeze Entebbe airport. Baga yange yabula nengena ku bag claim ne feedinga formu ne mpaye details zange ne mpaye number yange ya jajja wange ya senga wange ne watujja kukubira. Baga ye ino kubeera wano enkeera
the following day. Katika bampa form yino wano. Kulike namba zesimu 3. Esokerako. Teriko. Okay, engeri joyino bafunamu. Teriko. Enamba yokubiri. Kati ojukira mu sematalo obe yasoka. Nga wa esimu eitamu like once a day. Nga mulinga abayisako ubako obuli secret. Singo gisangako. Kati ate okukwata. Kizibu nnyo okusinga gisangako. Eyokubiri. Kati kulike enamba eyokusatu. Uganda. Enamba eyokusatu. Yo teriyo ku network. Someone wake me up. This is an international airport. What is going on? Calvin Billy Nyanja, yes, finally ali ku ground. Omukyala Joyce mbadde mubatusanga ko wano ebisere bisinga obungi onono aye munankyuka era ngaze akola video eziwererako ddala ng'alaga ayagala government ebiringa ekola ki ekyuka. Finally avuddeyo gyabadde akakalabiriza n'abanga atuuka mu ggwanga olunaku olwalero agenda kulonda Bobi Wine zimu ku nsonga ate zikoze ki zisingidde ddala okubanga zimuleeta abasinga obungi babere balowooza nti ababere emitala w'amayanja batya okudda wano naye ate abamu babalazeeko nti tebatya. Songata wuno muvubuka avuddeyo n'asaba kitaawe agende mu maaso okubanga ate abeeramu ak'obuntu oluvannyuma lwa taata we gwagamba nti teyamukuza teyamuteekako wadde 10 ate yagudde ku nsolo ze zimutambuza ddembe n'azitunda ng'ate mukadde ke kamu alina okubanga alabirira maama we atali mu mbeera nnungi essaawa eno. Alajanye n'akaaba amaziga n'ategeeza nti bangi muddeyo ne mugaa nti omuzadde tasobya naye ate waliwo omuzadde lwakusukkako. Guys, tekiba kirungi kuddira muzadde wo n'omuza ku media wano n'otandika omwogerera eri abantu naye mulimu abazadde abaleeta embeera embi eri abaana. Tata wange gw'omanyi oli muzadde tosobya gyendi. Tata tongulirangako yadde empale yadde saati. Lwaki ombonyaabonya otuuka wano taata? Toyina kintu kye wali onnyambye. Wansuulira maama nga ndi muto. Guys, ono taata wange ayitibwa Kabi Mukibi. Tata wange ono tanguliranga yadde ku saati yansuulira maama nandekawo nga ndi muto. Sawa zino nina obuzibu obutagambika buyimiridde sente za Uganda miliyoni 2. Tata tasobola kunnyamba. Naye n'embizi zange 8. Tata nazikwata nazitunda. Samunyegale muleka. Nisawa zino ndi mu kizibu kya miliyoni 2 tata mukabiri yaganya okumpa sente zange. Tata njagala sente zange. Tata bobo kimanyi toyina kye wali okoze ku bulamu bwange njagala sente zange. Buba tosobola kumpa sente zange. Impa embizi zange. Njagala mbizi zange. Tata njagala mbizi zange. Njagala mbizi zange. Tata njagala mbizi zange. Njagala mbizi zange. Njagala mbizi zange. Tata boba tosobola kunnyamba miliyoni 2. Njagala mbizi zange 8. Njagala mbizi zange nemalira ebizibu byange. Tata nkwegayirire kwata sente zange tata ozimpe. Nze ntase mama wange mujje mubizibu tata. Tata nkwegayirire kwata sente zange ozimpe. Ntase mama wange mujje mubizibu. Tata netage miliyoni 2. Tata mama wange okimanyi yankuziza. Mama senga siye senga siriwo. Tulawoze ne mama. Tata nogenda n'otulekawo. Mama n'atoba nange n'ondekawo. Okimanyi mama wange alina omwana omunze nzekka. Tata teri muntu asobola kujja mama wange ebizibu nga sinze mwana we. Tata kwata sente zange ozimpe. Ntase mama wange embeera gy'ali mu tata. Tata nyamba ompe sente. Ntase mama wange. Mama wange alina akaana kamunze tata. Lwaki totukwatibwa kisa tata ku bakazi b'olina? Ku bakazi tata b'olina n'abaana b'ozadde. Tata lwaki nze tondekane mama wange mirembe? Tata kwata sente zange ozimpe. Tata kwata miliyoni 2 ozimpe nzige mama wange mbizibu nkwegayiridde. Tata watunda embizi zange 8. Watunda embizi zange 8. Watunda embizi zange 8 tata. Kwata sente zange ozimpe. Kwata sente zange ozimpe. Kwata sente zange ozimpe tata. Kwata sente zange ozimpe. Tase mama wange. Oluvannyuma lw'ebbanga omukyala amanyiddwanga omulongo 2 Esaala bw'ati yavuddeyo ku mpewo naye ngono agezezzaako okwegumya oluvannyuma lw'okufiirwa mutoowe gwagamba nti yali asinga okumutegeera yali asinga okwagala byonna wamu awo ate munanga agamba takyayinza kuguma tasobola birekanga bikoze ki biganye era ng'ategeezezza nti ayinza n'okukola ki n'okuva ku mpewo. Naye mutusabire bebina nemerera njaba siibula abantu bange
ya basi bulambereye waka banasobola munanonya koyo kulaga nti ndi mugumu nenga siri mugumu amaziga tugalya tugasiibako tuganywa bwoba osobola okuguma nze sisobola munange tetufaanagana ensonga lwaki tebaatuzaalira wamu era ensonga lwaki buli omu yajja bubwe era ensonga lwaki buli omu alina omutwe gugwe let me confess nkoyo okulowooza nti naasobola nga ndaba nga ataasobole najjanga ku leediyo nga nkaaba bukaabi obulamu bunaddawo kweri tunaddamu okufuna essanyu manange munziremu tunaddamu manyi omuliro mungi ku mutima omuliro mungi manyi ebange kiyinza okunkosa nange nkoye alintegeera atalintegeera akwagala ne bw'okolola ategeera kyotegeeza atakwagala ne bw'oli munnyonnyolera emyaka 15 alisigala takutegedde basibulidde wano abawuliriza bange sinkana olunaku olw'enkya inshallah omukyala ono gwolaba munnakenya bw'atyo nateera azzeemu okuyingira mu byafaayo omwaka ogwedde yagenda mu maaso okuba nga ate atandika kaweefube w'okuhaginga omuti okumala essaawa 48 wabula ku mulundi guno yagambye nti ayagala kusukkawo kwezi essaawa ze yakola omulundi oguyise oba oguwedde era nga yagenze maaso okuba nga ate akikolera essaawa 72 ndowooza z'ennaku nga 3 yasa bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate akoowoola abantu abakkiririza mu kkoozi ye bagende mu maaso okuba nga ate bayimira wamu naye era nga abanene mu biti ebyenjawulo bamukyalidde nga kiro misana ku makya okumala ennaku 3 nga akoze ki ahaginze omuti agwekutteko nga bw'olengera bw'atyo yazimazeeyo era yayingidde eddandooza kati mu bitabo byaki by'ebyafaayo. Omuntu omu oyinza okuba nga weebuuza ekiruubirirwa kye ki agamba nti ayagala abantu bategeere value y'emiti oba emigaso gy'emiti nti tulina okusimba emiti olw'emigaso gyagyo abantu bayitiriza okutema ki emiti so ate nga girina emigaso gy'amaanyi nnyo mu nsi. Ate nga ye munnamagye Lieutenant Kano Tukahirwa akulira amagye agalwanyisa envuba embi yavuddeyo n'alabula abavubi mu bitundu by'e Kalungu nti singa tebawa omukulira Kaguta Museveni akalulu kagenda kubajjuutuka era n'abategeeza nti agenda kubanga azzaawo natti ku nvuba bajja kumuwulira mu bufunze alinga eyabadde abatiisatiisa singa tebakola ekyo ajja kubanga ate abateekako embeera eri super lubalula. Omuyimbi Fiye yavuddeyo n'ategeeza nti akomyewo fuli mu nsiko y'omuziki era ng'agamba nti ayonoonya obudde bungi mu by'ekisiru naye ku mulundi guno akomyewo ate nga ye omuyimbi Spice Diana agamba nti oba oliawo mu bintu bye yandiyagadde kye kintu ky'obutagenda n'omusajja omufumbo mu mbeera yonna oba atya agamba nti omwami oyo teyandimwetaaze kasita abanga mufumbo. Ate nga ye TikTok amanyiddwa nga Janissa bw'ati yavuddeyo n'ategeeza nti bwe yali ayingira ensiike ya social media alina amateeka ge yakola ye ng'omuntu era gakakasa nti ajja kugoberera bulungi omanyi bakola content waabwe n'omusawo Kimerwa n'abalala awo naye nga yatutegeezezza nti byonna bajja kubikola kozi content waabwe asinga obungi wakukuba bulango bajja kubikola naye tagenda kukubira kampuni ya Mwenge Kalango so bw'atyo bwe yatutegeezezza.
ate nga ye Naira Ali avuddeyo bw'atyo n'ayambalira Abannakenya n'abagamba nti Bannakenya mmwe mwatutwalako Juliana ne tusirika ne mutwala Annie Kansime ne tusirika bwe mubalabeyo ku mikutu migatta bantu nga bashininga mbeesibako nti bammwe ne tusirika naye ate bwe kituuka ku Joshua Baraka naye tetugenda kusirika ono ffe tulina okusalawo wawaalina okubeera awatuufu ekintu kyokka kye tulinga kye twabatwalako yali Indian Ocean era nga ndowooza nti kati yereeta obuzibu okitegeera mwagala kuwamba buli kimu obanyi Joshua Baraka alina engeri gye yatundamu worldwide kakati baddeyo mu comment section ne bamukayanira Ugandans and Kenyans okitegeera Abannakenya bagamba waabwe Bannayuganda bagamba waabwe so eyo yembeera omukyalo oyo Naira Ali kwasinzidde okuba nga te awandika bw'atyo ate nga ye Shalom avuddeyo n'ategeeza nti bw'olaba omuntu nga omuwoze ssente naye nga akwebaza nnyo n'ayita we yandikomye manya nti ebyokusasula bijja kuba bizibu kubanga enneebaza gy'aba yeebaza abanga agamba nti okoze ki omuweeredde ddala olunaku yasa lubadde lwaleero omukyala amanyiddwa nga Carol Natongo bw'atyo n'akwasaganya emikolo ate munange egy'okukyala omwami akyadde ewaabwe jukira baali bakamutulaga jjuzi nga tuteekako akaweta kakati emikolo gy'okukyala gikoze ki giwedde tulinda gyakwanjula gibadde magida sana abayimbi ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo ku ground babaddewo Spice Diana tabula ku mukolo alinga soda abaddewo nnyini ddala ate wenenwaji abaddewo Maureen Nantume sisobola kubamenya ne bamalayo nti naawe obiraba omuntu akoze emikolo oba agenda okwanjula omwagalwa we muyimbi so what do you expect bayimbi banne balina okuba nga bakola ki bamuyirawo Pastor Bugembe ndowooza leero luno emikolo emmere y'emikolo yakukola ki yakubayita mu buyisi baveeno badde eno naye nga ye anyumye okukamala era nga bw'olengera akyusizza gomesi ez'enjawulo anekedde bulungi nnyo nnyini ddala babadde ku point sigenda kuba nga ate onkulisaayo eyo agenda kuzza ku mukolo gwa Chosen Beke anti abantu bakyakola analysis zaabwe kwogwo omukolo ono ye yavuddeyo ku mukutu gwa X yamanyiddwa nga Arnold King n'agamba nti nze mumpite kyonna kye mwagala naye nze sisobola keera ku makya n'ennyanjula oba n'enkuba omukyala ekidaala ng'omukyala oyo aliko abaana ate ng'abaana abo si bange Arnold yafunye amwanukula amanyiddwa nga Opolot n'agamba nti nze abaana ne baba bange nti ye abaana ne baba as long as omukazi aliko abaana ye tagenda kukola ki tagenda kuba mukazi okidala tagenda kumwanjula kama mbaya ni mbaya weewaawo emikolo gyo gyawedde naye nga bwe nkugambye nti tulina ate okulaba ku ndowooza z'abantu ab'enjawulo tuwaddiza emikolo gino tutandise n'omukulu amanyiddwa nga Roger Otis yes ono yasinzidde ku posts ezabadde zikolebwa omukulu amanyiddwa nga Dictator Amin yes yavuddeyo ate awo n'ayagaliza Chosen Beke obufumbo obulungi ate n'amaana postinga nti simanya abantu bagende ku restaurant ye bali abantu naye omugamba nti affe tumala kulya kimere kya mikolo ono nno yawandiise n'amugamba nti munnange lekera awo nosensi woyo gwogenda maaso okubanga ate owandika ku mukutu gwo ono gw'obiwandikako maama w'abaana bo okitegeera tukitegedde nti omwagaliza obufumbo bulungi naye ke kaseera ate naawe otandika obulamu bwo obujja ayinaawo omuwandiisi w'ebitabo gwe yagenze maaso okubanga ate arelatingako ng'agamba nti ayina we yawandiikira n'ayogera ku attachment nti omuntu bw'olwa naye mubaako memories mu creating ezireetera omuntu omu getting stuck into the relationship okitegeera nti kati Amiri kyaliko essaawa eno naye amusabye akomye Dati Kasasiro nti yeefunireyokko naye omukyala oba omubeezi ate aconcentratinge ku oyo ave ku ex we kiri kyaggwa bali baagenda obulamu bakola ki baabutandika bino byefuula mbu simanya alumirirwa simanya ayagala nnyo abikomye ate n'alabula omukulu profesa n'amugamba nga bw'omanyi nti ekintu wabba kibbe kitegeeza naye essaawa eno basobola okukola ki okikubbako kati nkusaba obeere wabbuba nnyo abo batabani bo oba bali ku kamera abakola biki tobawa mwaganya kusembera mukazi wo tobakkiriza okubeera n'ennamba ya mukyalawo tobatuma ewa mukyalawo wadde n'okuginikamuko kutunnyo eddakiika emu bweti kubanga ffe abasajja mbu tuli bazibu osinikamu katono nnyo bwe kati ng'ebirowoozo byakutumye dda nti kati esimero gyakuwadde osobola okujjula amatooke so ne ku lw'ensonga eyo amusabye abeere nga awubira mukyala we nga bw'asobola kubanga ekyatuuka ku Amiri ng'ate yakimutuusaako kitegeeza naye kisobola okukola ki omutuukako oli akamwangu wakukola ki wakujjula anyways
ebigambo by'omukromanyiddwa nga Roger Oates oyo no Dr. Walavu. So bwatyo bagenze maaso okubanga akola ki abulirira musajja munne. People power! People power! People power! Our power! Our power! Hey! Hey! Mama Itagulanyi! Hey! Sekajaju! Okumanya Chosen Becky ayagala bawe aze mu kiyungu budde bwakiro alabe enkoko Mr. Sekajja agenda okulya enkoko eri mu mbeera ki enkoko nganda dala Chief Godwin Uganda omufumbi w'okumikolo yagifumbye eri makubo matuufu oyo no omukazi abeera wanjawulo Chief Godwin jju Sekajja jju Chosen Becky jju tuli Masaka naye nga ye ow'omukyere tebamuli bulungi n'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi avuddeyo n'amwambalira omusajja twali tumanyi bagenda kwongera kumusaasira basabula musabuzi bakubira ddala ku nnyama amiri kifamily saagala oddemu okola ebyo biposti byokola ebyo asista teyejjusa tokola posti wano za simpase zaki baleke move on bali bagenda nawe genda n'ebigenda muntu go batakuza naye go batakutonda naye tusinka na bukulu kizibu nnyo wano sanga era bolabanga mukadde wo nga amaze ne kitaawe emyaka 5 aba celebrating amwebaze bye bayitamu mumanya abantu abo bye bayitamu mwe mama nyabo mulaba nakaya abo kufumba waba misaki mulaba abo bayirini namatovu bye bayitamu olaba ngomukazi atanoba awatanobye musango mwe kitibwa mwe credit I'm telling you ebintu byamaka bizibu mulaba abantu kuseka mu public mulaba abantu makubo nga bali babiri wontu ina ba ministers nga amayumba n'emiryango jingira bajawula n'ogufuluma basigaza kitibwa ekyo kuswala bera bakumikolo nayo okudda n'emmere efumbirwa eri tesala so ebintu byamaka si byangu tobinenyezanga muntu atukide naye asobola okubula na yeze kyange kiri kimu kya best friend wala tenga yamweretera okwagala omukozi cameraman naye ekyo kyagwa atogenda kutuga muntu oba gwawuliramu emirembe mu omuntu buli omu waali yamanyi gye bukeerera yamanyi omwezi n'enjuba gwaka nze sifiira ku muntu saagala kwogera ku muntu mubeerako ngwatera saagala kwogera kabampaani ekyokubanga omusajja saasiima tekigana mukolo kunyuma omukolo gwanyumye nange omukolo gw'omukazi gwanyumye omukolo gw'omukazi gwabadde mu ssente omukolo gw'omukazi wakwanti nono omukazi nalabye abaswaza omukazi onatunda obugoye bw'abaana lwaki yesiba kadumpu ni kakalenzi omukazi yajja kuswala lumu akalenzi kali mukubira ku akalenzi kajja kabira mu bantu oba kajja kumutuga kapo yaganira ddala okwatagana tebinyuma ate yayagala nnyo bambi ndowooza yayagala nnyo akalenzi tekagatta kalinga akayina enkobogo kayimirya kambala opane kayimirya amagulu geragakola kati oba bagamba laasi gagongobala abamu mubeerereewo okwato mulenze omutekako enga otakwata kaziringa ennema alinga akwennyalazi azikola ati oba emikono gyemirema oba tegirina maanyi gwe nobeera nga buli wabeera akuswalizaawo ku tikitoko yawoza mwasama ne basaamirira which kind of that boy? That is a young boy. Mumulekera obuwalawala buto mumulekera abwana bwammwe omuntu akusalizanga mu bantu wewali nnyo okutambula naye oba omuntu atokukwatako mu public olwo mubeera mweka abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nange enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate nga mwe abanyumirwa omukulu Kabaka Penge yes yakoze analysis n'atandika ogaba credit naye nga nze omukolo gwambeeredde kyekyo okuviira ddala ku ddiko. I saw everything was on point. Okitegeera Gomez omukyala ze yayambadde zonna zamunyumidde oba engeri gyaludde ng'ayimba ku mikolo bonna babadde ate basanyufu ng'ekyo nakyo kitaddeawo. Okitegeera baadde asanyufu naye Penge ye yagenze maaso okubanga ate atuwe endowooza ye kwekusinza kwe byerabye okwambala ko munyumidde kyoze ni beki onyumidde nnyo. My sister onyumye ka green kanyumidde nnyo kokubye n'omuvubuka anyumye nnyo. Omuvubuka anyumye nnyo ebyensusso sekajja onyumye bambi sijja kunafuya kyoze ni beki onyumye. Makeup abadde on point. Gomez ebadde on point. Simairo ebadde on point. Akaviri ke kabuzeemu kubakku okakola straight wakoseza ate lujjo lwansuwa wavumbise lujjo lwansuwa mu kyoto n'obatandika okukola ka straight nibabeeko engeri bakagattira enviri tezibaddeeyo. Apaana kyose n'enviri tezibaddeeyo apaana izo nagisinjereri tezibaddeeyo enviri naye nga makeup onyumye ka green onyumye enjala obadde onyumye n'enviri ezo wadde nga yetisa omuwemba ne maama tutambulira kwagwe mukolo gwo gusoose. Biki ebirabinda bituukiridde omukwano gwe mweraze gubadde mulungi nnyo nyumiddwa nnyo ng'omunuuna omukubye kiisa ate ne nkulaba nga ate ayagala n'ekukuba kiisa ate n'ojjawo omwo abadde awunya entungo. Nakugambye sekajja ayagala nnyo okulya omulondo entungo emmwanyi ate nabbirira walagi kati ze ntegedde nti ate alufu ogiwulidde kuba ndabe naawe ojjawo oluba bindabi ng'ojjayo oluba ng'olabira ddala entungo efuuse entungu era baŋŋambye abadde awo nti omukubi akaaba n'ogamba mbu habi walidde emmese ebyo mujja naye bimalira mu kisenge naye ng'omukwano gwo ngunyumidde nnyo gwe mulazaawo mu green okujjako mu Buganda toddangamu ate kwefuula nti obadde engeri gyenkulabya omusajja akuleze nti weefudde nga akutta omwana omuto omubambatikidde awo ate byo bibadde bya kidongo nnyo naye gwe oli muzanyi wa busikiiti tutambulira awo naye nga roughly ekyemmere kyo kibadde tekiriiyo kuba n'abantu tebalidde emmere emala dika etambudde bweti ate gwani olina nnyimba mmeka kola lonki mmeka oli mwana muto bimala mpozi n'okyokowa ekirabo kye mwaguze mu Sura Motors omusajja kyakuwadde nga ate gwe wakiguze kankusabire nti akasente ako konna kootaddemu tukakasa tookeetaage ng'omuvubuka ataafunyeeyo omukyalo omulala nti basiraamu. Ennaku zino abakyala okujja mu bulamu kyangu akugamba bugambi I saw a beautiful family and I also felt like I wanted to be part of it. Nengamba why not? Sinze mba nsoose yanaafa kati okufuna omusajja omukazi wakulengerera mu mairo n'agamba I think I can be part of his family. He has a good family. I can be part of it. Okategedde ninga mukulika emikolo mukulikire eyo ddala okusinga ddanya kwebaza abayimbi abaguddewo muzze gw'okubanga bawassa bafumbirwa mwebale kuwa abakyala bonna conference kati naba buli muntu gyagenda conference mugitadde mbawo kakyala bannammwe nti mumwaka mugenda buli omu awasibwa oba afumbirwa oba ayanjula kibadde kirungi nnyo naddala Genesis abakitandika eyo nemwebale kubeera nga you motivate abala okubeera nga benyigira mu kulaga nti tebagenda kufa bwannamunigina naye nga Chosen Becky from Lucifer Nation. Chosen Becky ye muyina okumuyiga n'okumumanyira yes like getting used to someone mukyala atijja ye ate atijja mu ngeri
alinga Rema naye atijja naye alina atone engeri gy'atijja oba yafujja oba yaki naye nga ye bw'atyo bw'akola ki bw'ali era bw'atyo bw'abeera ya kaakati bw'ofuuka ex we manya bumanya nti olina okigwako wano yabadde afuuwa kunyazaala ssente era nga bw'atyo yamwebazizza okumuzaalira omwami omulungi omwami afaayo omwami amwagala oba okiwulidde abantu abasinga baavumirira ekikolwa kya Chosen Beck ekyokuba nti oba oli awo yagenda ne Chaliwa Amiri naye nga abasajja mulina okumanya nti ebintu bye mukola abakyala nga bwe kiyinza okubaluma ng'omukyala akikoze ate naffe bwe tutyo tukola ki bwe bituluma abaami muli bakafulu bakwagala baganda baffe bakwagala bachali baffe bakazini baffe mikwano gyaffe bonna bakitegeera baneiba bonna ne mutasosola kakati Chosen Beck we yakikola abasajja balina obusungu Rama avuddeyo emikono tebinyumye naye nga ekyo kyonna ekibatabula kyekyo mulina okukkiriza nti ate gwe munange kyoyinza okukola n'omukyala asobola okukikola naye ate kyebwakikola mmwe mulaga nti kibalumye nnyo Caroline Maka yatugambye nti okwenda kw'omukyala we kwawukanira ku kw'omusajja omukyala ayenda ne emotions zonna ate nga ye omusajja abeera oba na last ayagala kubamu sometimes bukubi ate yeegendere naye ate omukyala ye ayendesa kwagala oba okitegedde mwana muleza amanyiddwa nga Liripazwa ye avuddeyo n'ayisaamu omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika eggaali ku bigambo bye nakutuusizaako ku makya Abedi Bwanika bye yayogedde ate ku nsonga ya Walukaga naga nti Parliament si swimming pool nti buli kiyenje kinajja ne kikola ki ne kiwuga Liripazwa yavuddeyo n'agamba nti gwe kya Abedi Bwanika eyo Parliament y'Abannayuganda naawe si yo ate si ya nyoka ate si ya kitaawo oba okiwulidde n'agamba obuzibu bwe tulina ye CBS tusibyeko mbwe ebisajja bino yerooza bikyalimu embavu kumbe byaggwamu dda akategeera ate ne CBS yennyini tekyalimu kategeera yakola ki yawambibwa ate nga ye omukulu amanyiddwa nga APAS yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atutegeezanga bwe yatuukirirwa gavumenti eri mu buyinza nga baagala ayimbire Sevo ng'akozesa oluyimba lwe olwawuuyo okitegedde naye agamba nti olw'okwagala kwalina eri Bobi Wine n'okukkiririzaamu kwamulinamu yagaana baali bamuwa ensimbi buwanana mu kifo ky'akayimba ka wuuyo ataawaanenga mwani Sevo naye yakola ki yagaana yenno omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko asinzidde ku mpewo n'awabula omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga ku nsonga z'okuba nti munnange yakoze ki yaggiddwako ate ku lukalala lwabo abagenda okulondebwa Bwana Walukaga bagambye bakimye bahaji tasembera gwe toli ogambye njagala combination gikapuchalinga bulungi yagalako agenda akole Luganda ati ne entrepreneurship bagiyita Lia agenda akole eyo layi Luganda lwamanyi lwayimba mu Luganda nakasigirwa simanye ki ajja kufunamu oba B wano mu entrepreneurship wayinza ofunamu nga E oba F mu ati bino bitaya and daya ani ajja kufunamu C aberengo reda ina principles zebiri principal passes biri omanyi nti ne mukama abamuzingiddemu abaya musinga okuyita mu erevo mukama we wali otunudde ku pasilipu ya mukama we abakama be sibamanyi ayinza n'okusesemya abamusinze so ge magezi g'omuwadde nnyo omwaka gugenda kutandika ono sebo mu kibiina awo ate y'abamu bamanyi ba intellectual nga ze ne bia art ne bia Oluganda nayitirawo BBE Boni before entertainment n'afuna BBE omwaka gugenda kutandika afune essomero lya secondary omwaka ogujja afuna ogundi nga Segirinya we yasomera Pimbas yagala agende ku Pimbas weziri oluvannyuma lw'ebyo byatuuse ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga ye omukulu amanyiddwa nga Magoola wano yalabyewo akakisa era nga teyaludde bw'atyo bwe yavuddeyo kuba nga ate ategeeza bannayuganda kaakati ng'embeera namwe bwe mugiraba nze Magoola nze ka candidate w'enkyukakyuka asigadde
nzeka candidate aliwo ngandi kuludda lwa opposition entuufu olwokano luno netulimu olwabuso east constituency ja kukyogera mubaddemu abantu abali main oba major tubadde bameka bana tubadde bameka bana bojjako Walukaga oyo omu nojjako Kimba kuba Kimba wa yero fero tetumwagalira dakisobola kumwa kati noleta nze kati mwita omusajja omulabbayi Segona bebasajja abadde ebbanga lyonna nga bekweka mu opposition ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya era njagala kino okukiddamu okukinoganya ensi ekitegeere nabuseyisi bakoleki Magoola wa nkyukakyuka Magoola wa NUP abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mu Secretary General w'ekibiina David Rubongo yabavuddeyo ne bategeeza nti bakola okwekennenya okumala omuntu bagenda okumuwa kaadi ng'omuntu asaanidde era nga atuukiridde bwe batyo bagenda kuba nga ate basulayo okwemulugunya kwabwe ku nsonga ya Walukaga wabula nga ate ne Walukaga mwennyini yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno. Basibo ne banyabo nze Walukaga Mathias Mayor wa Kyengera Town Council wa National Unity Platform. Olunaku lw'eggulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatudenominate nze okuva mu Lwokaano era twakoze press conference ku kitebe eraga nti tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic, ekiwandiiko kye beekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi ebiri nengena nfuna admission ku St. Lawrence University and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwo ebitambula waliwo n'ekiwandiiko kya National Council for Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination and returning officer based on that. So bino it was a political decision, so tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basiba ne banya waliwo n'ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala no yaffe twagikoze yesterday bandabusiro mbagumya mbere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu biwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze obibaga Narukoola, Alaka, Alex Luganda Ndochen bali ready tugenda mu High Court. Mulinde ekigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya saawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole man I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 ngabo mayinaye. These challenges zibaawo mu bulamu and someone who is going to become a big leader. These are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu tugenda mu High Court era tujja kufunayo justice ne legal decision.
Olunaku olwaleero Kyagulanyi abadde kyegegwa era nga tebimutambulidde bulungi nga bulijjo ku main road agetinga blocked nga bamusaba nti oboolyawo akwate ekkubo eddala eritali mu ttawuni oba etayita mu ttawuni akwate kwaga agayita mu byalo naye nga bwomanyi still agenze mu maaso ne campaign ze era nga azitambuzizza bukwakku ng'ali wamu ne mukyala we Babbi Itungo Kyagulanyi wamu n'abantu be ab'enjawulo. Ulidde omusajja Bobi Wine nga alajanira afande byabakama nti ekitundu mwe tuli mwe mwatukkiriza okubeera wano ne mutunulira bakuuma ddembe we bamenya amateeka mutunulira bakuuma ddembe we ba protecting abamenyi b'amateeka wala ya Mungu nga muli mu kamera mugadinze abantu abamenya amateeka newankubadde nga babadde bapate yange nze mpagira ekyo nga mu Uganda eyazaalwa wano agenda okufanzikibwa wano amanyi nti mu opposition eriyo abaana baffe amanyi nti mu opposition eriyo basenga ffe amanyi nti mu opposition eriyo baganda baffe amanyi nti abebika baffe abamu abasinga bali mu opposition nsobola okuwagira enkola eyo amanyi nti General Yoweri Kaguta Museveni ezo ze zimu ku nnyingo ezamutwala mu nsiko okulwana can imagine nze nnyinza okuwagira enkola eyo lwaki mwagala okuwaliriza abantu ebitongole ebikuuma ddembe lwaki mwagala okuwaliriza abantu okwesalira amagezi ekizimba buli lwe kyengera nota kisala awatuufu wetuteekwa okusalibwa kyo kyesalira amagezi nekyabikira awalala abantu bwe banayitirira okuba abanyiivu ku ground ffe kenyini ffe tugenda okukurashinga nga mwe security mugenze muzeeyo mu mabarakisi temuyina ng'ejja muyinza tugamba nti waliwo embeera eyinza okujja buli mbeera yonna nti musobola okutuprotectinga ekyo tekisoboka wabula tusaba mutuyambe mukwate mugoberere enkola ey'amateeka General Yoweri Kaguta Museveni bye byamulwanya ogenda mu nsiko security ebitongole bikuuma ddembe muleme kubeera biased muleme kubeera nakyekubiira muleme kubeera nakyekubiira ebitongole ebikuuma ddembe tubegayiridde muleme kubeera nakyekubiira. Bobi Wine alina abagobereza abakwata abasukka miliyoni 5 mu Uganda ne miliyoni 5 buli lwe munyiiza buli lwe mutulugunya mukama waabwe gwe basupportinga obusungu bwe bujeyo waggulu baagala kubugukize no wansi eno mu byalo gye tuwangaalira mwagala tutandika abantu muwulire nga amakaga agundi bagawadde obutwa mwagala embeera y'okutandika okwokyagana amayumba abantu batulumbe mayumba batuokye because of tusupportinga ebitongole gavumenti erina ebitongole batulugunya ebikuuma ddembe. UPDF tukimanyi nti lyejje eryali lisinga okubeera n'empisa. UPDF tukimanyi bulungi nti lyejje erisinze okukwata okulwanirira enkola ey'emirembe ne mu nsi ezitwetoolodde mu East Africa. Naye lwaki wano mu Uganda emirembe giganyi? Bobi Wine ne opposition baliwo mu mateeka mwabakkiriza constitution ebakkiriza. Constitution ekkiriza Bobi Wine ne opposition okukkirira ku ground okunoonya akalulu. Constitution temuli teeka likkiriza ffe abawagizi ba NRM okuprovokinga bannaffe nga tubasanze nga balina we bakubye olukuŋŋaana. Natunudde nendabanga security amagye ng'oyambadde ddala kituufu nga watendekebwa ng'omanyi oli mu kamera n'okuuma omumenyi w'amateeka nga olaba ng'okakasiza ddala ng'omuntu oyo kyakola kimenya amateeka naye n'omuprotectinga n'omukuuma ng'oli mu kamera. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakiri kikolere ebweru w'amateeka wakiri kikolere ebweru wa kamera naye n'oyimirira omusirikale ng'oyambadde uniform y'amagye gaffe UPDF esinga okuba n'empisa mu Uganda wano mu East Africa. UPDF egenze nerwanirira emirembe mu nsi zonna ezitwetoolodde nino yambala uniform ya UPDF no protecting omuntu amenye etteeka ng'okimanyi nti omuntu oyo kyakola kikyamu. Wakiri mwandisindisa abantu abatali mu uniform. Poliisi ne mukuuma abantu abamenya amateeka nga mumanyi nti ekintu ekyo kye bakola kimenya mateeka. Omuntu addukirewa nompulira omusajja tuwulira omusajja ng'alaajana nti afande byabakama abantu bano bye bakola bikontana n'amateeka mubatunuzeemu kamera mmwe ne mutajjayo na feesi zammwe ne uniform zaffe.
nga mu protecting omuntu abawagizi bafa abayenalemu nga bakutte ebipande balumbaganye abawagizi opposition nga we bakubye olukuŋŋaana etteeka libagaidinga ng'etteeka libakkiriza efujja eryo mukola lyaki security lwaki mwenyigira mu nkola ey'okutabangula emirembe era njagala oli aveeyo nti ddala kituufu bw'obeera emabega w'omuntu ddala ow'omuwagizi w'ekibiina kimu ng'omanyi kyakola kimenya mateeka awo etteeka libeera likukkiriza omusajja n'alajana abawagizi balajana n'abagamba temukola fujjo naye kamera mubatunuzeemu kamera nga mukuumya abantu singa wavaawo olutala abantu ne bafa abantu 100 oba 100 ddala kituufu ani abeera avunaanwa ku musaayi ogwo oguba guyiise era ffe ng'ab'NRM bannayuganda abalumirwa Uganda bwe tunaavayo tubyogerako nga tuwagira NRM nga bakadde ba NRM ddala kituufu nga mutugamba nti tetwagaliza Uganda mirembe security tubeegayiridde afande byabakama vaayo otaakirize kiso kya mbuzi ebino tubyogeza bulumi bwe binaaveeyo waggulu bijja kukeno wansi muffe yensonga lwaki tuvayo tubyogerako fe ogwaffe tugumaze omukuwa ogwaffe tugweyambudde tubagambye ekituufu kyemuteekwa okukola okugaana kwammwe n'okukkiriza kwammwe naye biriddirira bwe tulisisinkana gye tulisisinkana tuligamba nti twabagamba